Kale tutandike. Tuli ku Beg TV ensonga mudiiro tukwaniriza Nyamanya Kibalizi John ndinewe ssentebe senkulu w'ekitongole oba w'ekibiina ekigatta abaasoma abataasomako kintabuli sokubabuzeeko. Nze John Kenya ssentebe w'ekibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya tukiyita Let Us Fight Illiteracy and Ignorance. Wagattako ekitiibwa ekirala weewa neewa ekitiibwa ekirala nga ni muyambi w'omukulembeze w'eggwanga akola ku nsonga ez'olwatu oba kyoyinza okuyita public matters. Ani akusasula? Gwe wali owulidde nga mmanja ebyensasula byange wali owuliddeyo ampakanya kubanga abantu babadde mu pozisoni nyingi ti oyo alimba tekijyamu oyo takolwa naye wali owuliddeyo avaayo n'ampakanya ti si muyambi w'omukulembeze w'eggwanga. So ni muyambi we akola ku nsonga ez'olwatu kati olwaleero ekitambula ekya court martial ne high court waliwo okusika omugwaguti. Abantu batabuse bagamba president ayingirira ate ekitongole ekiramuzi kati mwabyogedeko. Ate nze njagala okutegeeza nsooka enkwesa history okimanye nti ndi muyambi we byogere ojjukira mu covid nzijukira bulungi nti twagenda mu lockdown motoka ne bazisiba tezitambula pikipiki ne bazisiba neŋŋamba wekitibwa president wamufolowinga bulungi oyajanga ayogera wekitibwa president omusajja wajjira n'obungu n'akuba jeno amasasi ng'ajjidde ku bodaboda. Bodaboda zino zisaana kwetegereza. Wawulira speech ya president ebyayogera bwetamu yakubala okutaaba emmotoka n'agamba aba bodaboda mugira mulindako abakugu bakyategereza ensonga zammwe. Aba bodaboda ne balaaja naye mugamba amukakkane ak'omukulembeze amaze okubyetegereza tugenda kawedde nga kagenda kubaawo. Ekyo nakyogera ennaku z'omwezi 5 nga 6 tarehe 6 yali embale n'agamba abasajja ba bodaboda okutandika ne Mande muvuge mbatadde. Nafuna aba bodaboda b'essaabala muwenga awaka ewange okuneebaza nti esobodde okubeera ngakolaki mwambayamba. Era mu kiseera kyekimu obwejjukira bulungi nnyo mwezi Gigwali yali Septemba October we yalaajanira abantu balaajana sebakulawo amasomero pulezidenti kulawo amasomero neŋŋamba wekitibwa pulezidenti covid ono owokubiri yava nnyo yalabikira nnyo mu masomero. Abaana baffe gye bagenda okudda wateekeddwa watya tukira bulungi pulezidenti yejjamu kyeyogera yayogera n'agamba nti ebyokusoma next year okijjukira bulungi nnyo awaasirika ne waggwawo disenti 2023 tugenda okumalako omwaka. Ojjukira bulungi kino yasooka ne bajjawo checkpoints ku makubo ne mugabo ekitibwa president. Checkpoints zino omusajja ajja kuvuga baasa agijja eggulu agireeta e Kampala agisseeyo abantu baffe bajja kubanga bali ku buzibu. Checkpoints zisigalewo tezasigalawo ne ku bijambiya kyekimu kyewakola okitegedde. Kaakati mu mbeera bwetyo okyayagala okumanya nti ndi muyambi we obuzibu obunaafa yeso ye muyambi nakyewa ate okutuuka ekiseera tugambe nti manja nkoze emyaka bwegiti tebansasula naye awo si we tuli tugenze ku nsonga y'amagye n'abantu abatwalibwa mu kkooti y'amagye. Gw'ogambye nti ng'omuwabuzi wa pulezidenti nakyewa biveemu ebyobufuzi kyogambe ensonga eno bagitapuse nabyabufuzi ate nga kkooti yasazeewo. Kyenjagala okusookera ddala okutegeeza wakati wa kkooti n'ensonga ez'amagye. Yes, tukkiriza nti waliwo abantu abaakwatibwa nga ziri mu politics. Ebyo bya politics abataali basirikale bateebwe. Ebyo bya politics tusooke tubijjewo. N'ensonga eno tugitunuulire n'obwegendereza. Olwaleero mukulu Kibalizi singa bakusanga oyambadde yunifoomu y'amagye nga tuli munnamagye bakutwala eyo gye wajja yunifoomu eyo be balina okukukyalinga wa amateeka amagye galina enkola eyaago agaago mu
ogayingira ge basooka okusomera era osomera omwo kati singa omenya etteeka ng'okozesa ekintu ekyamagye bannayuganda njagala mumufune bulungi amagye galina okukulambula watyanga oyambadde yunifoomu y'amagye nga tuli munnamagye ng'oli muyeekera omuyeekera bamutwale ku poliisi nange nkuwa ekyokulabirako tulabyeko emirundi mingi naawe oteeka okuba wali okirabyeko kubanga obadde mu galagi omanejinza abaana ba galagi wali owuliddeko ku muntu agamba nti abasajja ba poliisi bebazze batusanze tuddeko batukutte batusonsesa enjaga olukutuusa ku poliisi bakuvunaana musango gwa kusanga naki naye nga tebakukebedde oyo gwe bakutte n'enjaga yali anywedde ku njaga bw'aba agamba nti bagimusonsese kaakati y'omuntu gwe banakwata n'ekintu ne bagamba oyo bamusanze akolerera ebintu ebyefaananyiriza bbomu naye nga babimusonsese kati awo wonna awo waliwo ffe twetaaga ensonga ennambulukufu mukulu kibalizi waliwo ebintu kati ebikolebwa tuvuga amamotoka kukulu nosaba omuntu nga alina jaketi y'amagye ku mutto bakigaana ate kati singa bakusanga olina jaketi y'amagye ku mmotoka ogenda kinyonnyola otya motoka ya mukama wange mukama wo yaani Bukenya John akola wa kubanga byonna tulina okubinoonyereza buli kintu tukiwe obuvunaanyizibwa bwakyo anaabanga azuuliddwa nga ddala yabadde nabyo nga ddala mu butuufu yabadde nabyo mu bumenyi bw'amateeka avunaanibwa kkooti y'amagye ebyakabaziguluka byabula byalagawo ati kakati awe nkugambira nti lwateeka okubeerawo enkola ey'amazima ey'okwegendeza ne tolina kujjawo bali tolina bajjako teeka libafuga n'abawakanya tebawakanya kutwala musirikale w'amagye asiiwuusa empisa mu kkooti yaabwe oba mu tribunal yaabwe bawakanya kukwata Besigye gwe mumanyi takyali w'amagye bawakanya kukwata Kibalizi gwe mugamba nti buli omu gwamanyi nti wamawulire ate n'omutwala mu kkooti y'amagye kakati awo walina okutereezebwa naye amagye gasigaze kkooti yaago nga y'amagye sigamba nti gundi buli gwe banakakasanga nti otwamutraining yamenya etteeka bweri sigamba nti omusajja yabbye enkoko kubanga yamukutte mu nnamagye yamututte mu kkooti y'amagye amagye gasigale n'enkola yaago ey'ekinnamagye baka tugenda mu kalulu ogenda kusanga omusajja ng'avuganya Kibalizi avuganya Bukenya w'amagye kubanga Bukenya ayagala ekifo agenda akwata ekiyunifoomu ky'ekikadde ajja akisonseke ewange bagambe nti oyo Kibalizi muki muyeekera nedda tugenda bikola ebyo muwabuzi amagezi kwegamba obulambulukufu bw'ensonga buvaayo era Kibalizi asobola okwerwanako nagamba nti omusajja oyo yaleese ekintu n'akisabana kkooti y'amagye tugiwe respect yaayo ekola ebyayo ebyamagye emisango gino tuggyemu enkola ey'ekifere yogamba Kibalizi amanyi Bukenya ate Bukenya alabika amanyi ab'amagye kati tuyite eno tufuŋŋane ono eyo enkola abalamuzi balina ogitunuulira nga yakikugu okuwaayiriza kubanga waliwo gogamba nti omusajja amazima genyine bwomuteera emundu awo tasobola gifulumya amukutte nemundu kakati ddala wabeerewo okunoweza ddala omusajja ono gwebakutte nemundu gwebakutte n'ekyambalo yakijjawa kubanga kiyinza okukozesebwa ne bakwata ekyambalo ekyo oluusi gwe basanze nakyo ng'alina soosi gyajjako ebintu ebyo okugenda okufuumingawo kubuuka eyeefuula nti bano basirikale ne batugumya abantu okunoonyereza mu bitongole byaffe ebikuumaddembe kwe bunafu waliwo obunafu ekyo nkyogera sikirumu nti waliwo obunafu waliwo omwami gwe bayita abaavu era noonya omwami gwe bayita abaavu waliwo omwami gwe bayita abaavu bwendi musanga mu kibuga ziridde okunywa yayonoonye sisitemu yonna nze nina abaavu nina abaavu kati abaavu n'atuula ku buli kantu n'akayingiramu n'akoonoona abafuzi bannabyabufuzi oba abawagizi b'ebyobufuzi ng'abaana ba Nuupu abamaze emyaka kati mu kkomera bali mu kkooti y'amagye tamanyi naye bakwata ku mandu tagimanyi
abo tugenda abo nsubira nti Kkooti kiyasazeewo kitundu bateebwe tutandike enkola empya ey'okugoberera amateeka abateebwe omuntu bagendenga omukwata nti ddala ageze mu kkooti y'amagye nga waliwo ekikwatagana n'ekyamagye ekikoze eki kyakoze oba tebamusanze nakyo bagende mu kkooti y'amagye kuba talina bwosanga omusajja oba ayambadde uniform z'abano za private security guards n'ogamba nti ate oyo omutwale ku poliisi balina kusooka kubuuza kampuni gy'akolamu. Bannayuganda mwenna mutegeezebwa nti akakiiko k'ebyokulonda kateekateeka okuzza obujja enkalala zaffe ez'ebyokulonda wamu n'okuwandiisa abakadde n'abo abateesobola. Enteekateeka eno egenda kubeera ku buli muluka okwetooloola eggwanga lyonna okumala ennaku 20. Okutandika ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi guno ogwa January 2025 okutuusa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi gwa February 2025 buli lunaku okuva ku ssaawa 2 ez'okumakya okutuusa ku ssaawa 12 ez'akawungeezi nga kw'otadde olw'omukaaga ne Sande awamu n'ennaku enkulu zonna. Okuzza obujja enkalala kugendereddwamu okwongeramu ebikwata ku balonzi abatuukiridde ebitali mu lukalala lw'abalonzi olw'eggwanga. Ku mulundi guno bino wammanga bye bijja okuba nga bikolebwa: okuwandiisa abalonzi abapya ate nga batuukiridde, okukyusa ebiwandiiko ebikwata ku balonzi abandyagadde okukyusaamu ku bifo we balondera, okutereeza ebikwata ku balonzi ebyawandiikibwa mu bukyamu n'ebyo kino bwe tukutte mu mumanyi ono tumumanyi kino ekyambalo kirikaani kiriko gundi wakifuna otya annyonnyole ensopanga ekyambalo ekyo akijjayo n'akikozesa okukola ekyamu. Nze nno nange nataki kye nandirowoozezza nti n'ebyobufuzi bannabyabufuzi abalwana entalo z'ebyobufuzi ndowooza nabo bandibadde bakomye okuyingirira emirimu gy'amagye kubanga nakyo kitegeeza kyonoonya erinnya ly'amagye ate kati nti kubanga bw'ogaana oyoola abaana 10 tubasanze bakola bino. Awo bonna tulina okulaba nga tutereezaawo mukulu kibaleza Uganda yange Uganda ya bannayuganda tuzanye politics ow'ekikulu tuzanye politics kwegamba politics tulenga musajja tugenda mu kalulu obudde bwako buke akakiiko k'ebyokulonda ko kaamala dde okukola enteekateeka ate n'akakiiko k'ebyokulonda nako nina we nakasoomolezza ennaku kawadde entono nnyo. Yes, ennaku zawadde bannayuganda nanti naffe bannayuganda twalemeddemu nnyo ebintu byendakosebo omanye ennaku ze baatuwadde bannayuganda ze bawadde okukebera enkalala zaabwe ne bwe ziba 5 zandibadde baatuwadde 10 omuntu akolera ekabongo nga alondera kaseese taddangayo wamuwadde alina entambula ekyo ekintu nze nsaba kitambule okutuuka mu mwezi kimale emyezi 6 ti omusajja asomesa mu ssomero ly'ekatakwi ali katakwi oluwummula lwamusanze anti oluwummula okutereeza abasomesa kubasanze mu abantu tebateredde mu byebakola babawe obudde obumala bino ebyokulonda anti sebo njagala okutegeeza abalumirirwa ennyo ebyokulonda ng'akakiiko k'ebyokulonda ko kafunamu neze kati ndi wano ndi musajja munyolo omanyi sente zalina okozesa okutuuka ewaffe ekibaale kaluguuza nina okugenda nkebere nsuleyo nina okudda so bwe bampadde mwemala nti njagenda ng'abaana bawummudde sikyalina bentwala ku ssomero ngende nkebere olukala lwange lwenondera ennaku ntono nyo naye gwe agamba nti bongereyo wakirigira emyezi 6 omanyi nti ekizibu ky'akakiiko k'ebyokulonda ekimu ku byezi sente ze kafuna okuteekateeka emirimu gyabwe kafuna sente tezimala togenda kufuna sente zimala ebintu bino babireke ku erosi fomu zibeere wali ku erosi digesa zibeereyo wakiyamaani yabeerawo mu kitundu kye saawa yonna naye nga bo abantu bokulembera bagenze ne bakebera abantu bange benkulembera okwetooloola eggwanga lino lyeddoboozi lyabwe kyenjogera kyebaliko kyebatambulirako oba kyebaŋŋamba nkuwa information eva mubo omusajja agamba nti kati nze njigulu gye bansindika ku ssomero gye nafuna akalimu tubadde tulongoosa abaana bakomawo kuba ku ssomero kati siina bwenzirayo
okujjako abaana nga bamaze okubuuka. Siibula n'akakiiko. Njagala okusiibula nga nsiibula Abannayuganda mwenna abatulaba ku mukutu guno, era nga njagala n'okusindika obubaka eri omukulembeze w'eggwanga nti ffe abeegattira mu kibiina ekirwanyisa obutasoma n'obutamanya tuyita let us fight illiteracy and ignorance, nga kitwaliramu na kiri eky'abataasoma. Tetuli redde kudda Kyaddondo oba okgenda ekyambogo. Ofiisi ezo ffe twazeenenyezza. Twetaaga ekitiibwa pulezidenti otufunire ofiisi empya ng'eri direct gye tuli naawe, kubanga ffe tuli basinya. Kati olwaleero nze sikyasobola kuseetuka katebe mu njagala kulaba mukulu gundi ku ludda olwa politics. Ku ludda olwa politics ndi kulanka yajjeno. Ekibiina kyammwe no nabo bali mu kuzza nkalala za kibiina kyammwe kujja mwagenze. Anti kyekugamba nti obudde obudde bugwawo tewali buzibu. Ate mwaleero mwatusobedde mwaleese tuli mu byakakiiko kalyakulonda tuli mu byaggwanga muleese ebyekibiina. Ekibiina kyo kirina eddembe okukola ebyakyo mu budde bw'akakiiko kalyakulonda. Mu budde bwakyo kibiina kya ddembe okwongereza ku ki ekikolebwa. Naawe ekibiina ekirala oli wa ddembe okuteekateeka ekikyo. Temubuzaabuzizza abantu. Tewali kubuzaabuza. Tewali kubuzaabuza. Okujjako njagala okukubiriza Bannayuganda ekiro mu kigoberere. Mubeere beegendereza nnyo ku bifaananyi ebitambulira ku social media nti abantu bagatta ebifaananyi n'osanga sheeki nga bamukwasiza eccupa ya bbiri. So mubeere beegendereza nnyo ku bifaananyi bye mulaba ebimu si bituufu, ebimu biyunge buyunzi. Kati waliwo akafaananyi akatambula nga Trump akutte Putin n'owa China ng'alinga akulula embwa. In fact ng'atambula ng'enga. Waliwo bye bakola abakulu abalala bingi nnyo ebikolebwa. So Bannayuganda